Pulogulaamu Omukeeze ekutuusibwako. Cash Telex, a financial firm using the smart technology to deliver value with an exchange platform that enables you buy and sell your shares. Find them at Noor Emporium, Level 3, Suite NE 41 and 46, Mengo Hill Road, Kampala, or call 0759 404 099 or 0757 356 347 or 0782 394 388 or email support@cashtelex.com or visit our website www.cashtelex.com. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Njagala okwaniza nate mu programu y'olunaku olwaleero, programu ey'enkizo, programu Omukeeze. Webale kubera nti otugoberera. Amanya nze Twaha Mukiibi. Mu katundu kano oba mu kitundu kino kugenda mu ngeri ey'enjawulo. Nina abantu bana wano betugenda okubeera nga tupaganyako ebirowoozo naye nga kitugenda otutunuulira kyeki y'empisa ey'obusiraamu erina okubeera nti egobererwa buli musiraamu, buli mukyala omusiraamu, naddala okwambala ennyambala y'abasiraamu. Lwaki ereeta emitaafu mu bantu abamu? Lwaki omuntu bw'ayambala mu ddiini eyiye omulala emuyisa bubi? Tukirabye mu nsi ezimu nga zirabika nga tekibanguyira nnyo okulaba musiraamu bw'ayambadde. Waliwo abamu abayambala mu nnyambala ereka eriiso wano nolabika nti ekosa abamu, babulaba abayambala bwe bati n'aleka nga feesi eri bweru ate era nakyo nekikosa abantu abamu. Nolwekyo mu studios nina president wa Muslim Center for Justice and Law, ekitongole ekyo ekirwanirira eddembe ly'obuntu, Umar Nyanzi, nina Abdusalam Ali Kinobe wamu ne Umar Chikaye. Njagala abantu bano beyanjule. Umar, sokola olamuse kwatula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Mbagaliza shemu. Abdusalam. Atulaba ku Salam TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngawlicho Alhaji Abdusalam Ali Kinobe munnamawulire omutendeke ayina bias ku nsonga bbiri. Kisooka ye peace journalism, okulaba nti munnamawulire alwanirira emirembe. Awo ninawo nnyo bias era ne professionalism mukyo. Ekyokubiri nina bias ku nsonga z'obusiraamu. So bw'olaba nga awentambulidde weewo ddala wenteekeddwa okubeera. Abdusalam Ali Kinobe gemanya. President, tweyanjulira olamuse n'abatulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdusalam. Kantwala omukisa guno okwebaza abantu abakedde tulaba ku Salam TV. Amanya nze Umar Nyanzi, president wa Muslim Center for Justice and Law. Guli munnamateeka nga gwe okulembera bannamateeka just sebo nkulembera bannamateeka ku kitongole ekyo naye nange ndi munnamateeka. Nawe oli munnamateeka. Ndi leader owa High Court of Uganda ne courts zonna ez'omu Uganda. Okay. Njagala tutandikira awo. Sabiti byatandika sabiti ewedde ne tufuna ebifaananyi wano eby'abaana abayizi ba Settendekero ya Kyambogo University nga baga nti waliwo okubanyigiriza, waliwo abatakkirizibwa kuyingira ssomero gye byatandikira nti tetukkirizibwa kuyingira ssomero nga tetuggyeko veeyo ne batandikira awo. Kyagenza okumaliza nga baga nti tokkirizibwa kukola bibuuzo ng'oli ku Settendekero eno singa obeera nti oli muwala weebikkiridde. Mwe ng'aba Muslim Center for Justice and Law mulina initiative yonna gye mwakutte okugoberera ensonga eno? Webali nnyo ebalire ddala nti ensonga eno erabika ng'ento naye ensonga nnene. Omuntu okulaba nti akakaaya obukaaya ereti oba kitiisa Settendekero nga Kyambogo. Owekitiibwa atulaba bwe tuba twogera ku nsonga z'eddiini, ensonga nkulu mu Uganda.
era ezimu ku ntalo ezaali zibaddewo abantu ne bayiwa omusaayi abantu ne bawaŋŋanguka zaali ntalo za ddiini 1888 okweyongerayo. Tulabye nti eggwanga gye ligenze weesanga nti ebifo waliwo ebifo nga waliwo eddiini ebirina okubibeeramu mu gavumenti, nti ng'abasiraamu bavuddeyo okulwanirira sipeesi yaabwe okulaba nti bateekebwa ku mwanjo era nti nabo balabirwako ng'abantu. Ensonga eno eyabaddewo ey'akakaaya, omulabi yandigambye lwaki salaamu evaayo ku puroguraamu eno bukaaya, nsonga nkulu kubanga weesanga nti Muslim Center we yafuna ensonga eno. Kisooka Muslim Center evuddeyo ng'egamba nti mu Uganda mulimu Islamophobia, waliwo engeri abasiraamu gye bayisibwamu ku bantu abalala, bali discriminated mu nsonga nnyingi, era tuzze tukirwanako nga twengejenga gavumenti ku nsonga ez'enjawulo, naye era ne kino bwe kyavuddeyo era twesitudde ne tugenda, abaana b'ekyambogo batukubidde ne twesitudde ne tugenda ekyambogo ne tufuna interviews ezo okulaba nti abantu abo tusobola okukola ki, okubayamba. Ku nsonga eno facts ezaaliwo nga 24 November waliwo abaana be baaganira ku gate okuyingira ku gate y'ekyambogo, baana ne beekubira enduulu ewa Dean of Students ne babakkiriza okuyingira university. Eno ensonga eyabaddewo nga 3 yabadde mulundi mulala. Gwabadde mulundi mulala? Gwabadde mulundi mulala. Kino ekyazze gwabadde mulundi mulala. Abaana bagenda mu bibuuzo ne babagamba nti akakayo olina okukakola ki, okukaleka ebbali. Mu kyo mwalimu abaana abalala abakatuliki, abasisita, bo bakkirizibwa okuyingira n'obukaaya bwabwe nga bambadde mu ngeri y'emu ng'abasiraamu. So issue si ya kakaaya, issue ya busiraamu. Abasisita ababadde bagenda mu bibuuzo bo bakkiriziddwa okuyingira n'obukaaya bwabwe, naye abasiraamu abagenda mu bibuuzo byogera bye mwanoonyereza yesebo naye abasiraamu abagenda mu bibuuzo bo baagaaniddwa okuyingira n'obukaaya bwabwe. So issue si ya kakaaya nga wookireese, issue ya busiraamu, nti tebaagaaniddwa kuyingira ebibuuzo ku lw'okuba babadde n'akakaaya, naye baagaaniddwa okuyingira ebibuuzo ku lw'okuba akakaaya kaabwe kabadde ka busiraamu. N'olw'ensonga eyo, ensonga eno weevaayo ne ku programu nga zino kiraga ebintu ebimu ebisobola okuleeta okutabangula emirembe, nti abasiraamu mu nsonga nnyingi babadde banyigirizibwa. Waliwo looya, abamu ku balooya ba Muslim Center era yeebikkirira bulungi, baali baleeta abateeberezebwa okuba batujja ku High Court, naye ng'engeri gye babacekingamu woba oyambadde ng'omusiraamu yanjawulo nnyo ku ngeri gye bacekinga omuntu omulala, lwakuba bo balina akasenge ke bakuzzaamu ne bakola ki, ne bakucekinga. Naye ab'ekyambogo bo bakwambulira mu lujjudde, nti bannyinaffe abasiraamu abo omwana abeerawo nga tajjangako kakaaya, omwana abeerawo nga, kubanga obusiraamu tulina okitegeera nti si ddiini buddiini, it's a way of life. Mpisa nti olize embeera ze. Njagala nga tetunnaba kugenda wala nnyo, Ssettendekero ya Kyambogo yavuddeyo ne sambajja ebyokubeera nti waliwo okunyigiriza obusiraamu, wabula bo ne bakkiriza nti waliwo keesi yali emu. Njagala ku screen tubatereko okwetonda kwa Ssettendekero eno. Ekiwandiiko kiikyo, Ssettendekero nga yeetonda, wabula bayogera ku incident emu eyaliwo. Omusirikale we yakwata omuyizi n'amugaana, nga era bayogera ku muyizi omu. Okiwulira? Kakati gwe ogambye nti bwe mwanoonyereza mwasanga nsonga ndala. Ssettendekero yavuddeyo
negezaako okulaba nti yeetondayo olw'omusirikale yakola ensobi. Ekikolwa mwe kyemwazudde kirala ku kino? Kyetwazudde nti incident bagambyemu ne incidents eziri ekyambogo nyingi, era nga abaana bakugamba kubanga abaana abayogeddeko naffe babadde abaana nga 8 abatuusibwako ekikolwa ekyo. Ekyokubiri nga abaana balala bangi batya kuba ebintu bya university wesanga nti abaana abawala mu university si Kyambogo yokka, naye wesanga nga ne Makerere abaana bangi banyigirizibwa, naye abaana batya okuvaayo. Vice Chancellor yataddeko kulw'okuba nti batya makisi zaabwe okubula, batya okusongebwamu ennwe ng'ovuddeyo. nti abakulembeze b'abayizi batugambye nti ekikolwa kino kingi, naye abaana abamu batya okuvaayo kulw'okuba batya makisi zaabwe okubula, batya okusongebwamu ennwe. N'olw'ensonga eyo kino kye twalabye kirabika kituuza butuuza kitono. Ensonga zino waliwo omuyizi alinga eyavuddeyo n'aba muvumu. Bw'oyogera ku ky'okutya, omuyizi yasoose okuvaayo, nina vidiyo gye nalabyeko gye njagala babateereyo mulabe. Omuyizi oyo yavuddeyo, yabadde muyizi muwala, yavuddeyo n'ayasa ebyama. Njagala tulabe vidiyo eno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Nasanga Naswipa and I'm a student at Kyambogo University. There is something which is going on at Kyambogo University. Muslim girls are not allowed to enter examinations with veils. I myself have fallen a victim. Today we've been unveiled when we are entering the paper. Tubaddeyo ne paper ya archaeology batugisizaako obukaaya mu bukambo bw'ekika ekyawaggulu. Outer veil zonna tebazikkiriza de inner veil. Mu bufunze buli muntu alina okuyingira ng'omutwe mukalu. So bannaye tusaba buli muntu yenna gwe kikwatako aveeya ku nsonga eno atulwanirire. Ensonga gye batuwa kubanga nze I've quoted from the security personnel n'omuntu omulala awo mu security reasons because nature it's an order naye nga tisi kya bwenkanya. Waliwo n'omubaka eyali omubaka w'e Kawempe naye yabadde ayogera ku nsonga y'emu. Yali imaamu wa parliament Latif Sebagala. Balamusizaako nnyo erinnya lya Mukama Katonda. Amannya Alhaji Latif Sebagala Sengendo eyali imaamu wa parliament eyali omubaka wa Kawempe North mu kikolo ky'eggwanga. Ensonga nno gye njagala twogereko mu ndakiika eno entono ly'effujjo abakulembeze ba Kyambogo University gye batandise okukola ku baana abawala abeebikkiridde ng'obusiraamu bulagira. Kino kive kyakuvvoola ddiini yaffe, era nja kusaba Vice Chancellor wa Kyambogo University ayingire mu nsonga zino amangu n'embiro. Abaana bangi batutegeezezza bateekawo omusirikale wali ku mulyango tokkirizibwa kuyingira ng'olina veeru. Empisa n'obugunjufu byandibadde bigamba mba mwagala kukakasa nti ddala mu katambala kasibidde mu kintu abaana abawala basheekingibwa basirikale bawala babazi mu kasenge babayambuleko veeru bwe balaba nga kiri bulungi nnyo veeru zaabwe bazizzeeko. Naye kati gwe omusajja okutandika okubeera nga abaana ab'obuwala mubagaana kwambala veeru ate nga veeru tebajyambala nti lwakwagala wazira eyo eddiini yaffe bwetyo bwesomesa nga bwe tunalaba sisita oba naani abo basisita nga bambadde bulungi nnyo ekitiibwa kyabwe bwe batyo bambala. Kati okugamba nti sisita jjako akatambala kuweese oba omuvudde naffe okugamba omusiraamu ti jjako akatambaala oba otuvudde n'olwekyo twagala minisitule y'ebyenjigiriza kiyingiremu eyimirize ejjoogo lino ery'okugaana abaana abasiraamu okwambala ng'obusiraamu bulagira. Era bwe naba minisitule tekikoze tujja kuvayo n'ag'omubuto okulaba nti buli wamu wonna tutuukawo okulaga obutali bumativu n'engeri gye bayisaamu abayisiraamu mu ggwanga lyaffe Uganda. Atulaba tuli mu programu Omukeeze. Eno programu ey'Olwokutaano eba ya nkizo nnyo, eba ya njawulo nnyo, era tunuulira ensonga eriwo.
yakatwegatako tuli ku nsonga eri mu ssettendekero ya Kyambogo University oba ssettendekero ya Kyambogo egaana abayizi okubeera nti omuyizi ayingira essomero nga tasibye veiro, bw'ayingira essomero tayingira bibuuzo ng'ataddeko kakaaya. Agamalobozi agamu gawudde. Njaga genda eri Abdusalam Ali Kinobe gwe tulinaye mu studios. Njagala ombuulire mu kulaba byolaba olowooza enkola eyakolebwa omusirikale nabana abagaana abaana okuyingira system ya university ya ssettendekero oba yaabo bassekinoomu? Webali nnyo webali eddala muganda wange Twaha Mukiibi n'abatulaba nga bwe nakugambye mu ntandikwa nti mu mawulire gange nnyina bias ku nsonga bbiri, peace ey'emirembe gattako n'ensonga z'obusiraamu. Ebyo totunula bbali? Situnula bbali, nvaayo ate mu mbeera erina okuviibwayo. The moment bwe nafuna ka video kuba olyawo ndi omu ku baasooka okukaweerezebwa, natandikirawo ogwange buli omu abaako obuvunaanyizibwa bwe, ne nnoonya essimu. Nali lwakuba nti bwali kiro nga zimaze okuwera ssaawa nga 2. Kitegeeza si gwe wasooka? Tewali kubaasooka? Goyinza okuba nga wakafuna ategeera. Wakafuna kiro? Oli kubamu abasembayo? Ndi omu ku baasooka. Nja kunnyonnyola lwaki ndi omu ku baasooka. Kubanga ekyo kyolaba baakalikodinga budde nga buwungeera ate balookalirizinga. N'omuyizi oyo yennyini nayogerako naye yennyini gwe mulaba mu katambi. Kaakati obuvunaanyizibwa bwa njawulo. Twaha nakwatirawo essimu. By the way, no, nakuba zaali ssaawa 1:40 kubanga we nakuba essimu eyasooka omukyala n'agikwata n'antegeeza n'angamba seeka akyasaala nga magaribi mmaze okusala nkijjukire nga mmaze okusaala magaribi okuba ku ssettendekero wano wenyini nkubira university imam bogoyinza okuyita university mulla abeera staff wa university. Kino bene university yo oba wafulumya mu university? Nasomera Islamic University in Uganda. Mbadde nga nti wano kuba amasimu ogayina. Nga munnamawulire ensonga ng'eyo okola ekisoboka kyonna okulaba nti nno ofuna otuuka ku kinyusi. Nkubira university imam oba university mulla antegeeza ng'ama omukyala agikwata nti akyasaala. Ne ng'ama nti kamulinde. Obudde ne bugenderera kati napimanga isha arabe katana bajisala nenga magalibi ajimaze zinenziramu n'enkuba. Alhamdulillah Sheikh Mutiaba university imam wa Kyambogo simu nagikwata. Mubuuza ku nsonga ezibaddewo olw'embeera y'obudde obole otuyinza obutazannya dobozi producer kyana abasaze tunagerako eddobozi lya imamu naye kanyinyonnyole bye yaŋŋamba. University mulla aŋŋamba nti lwali lunaku lwali lwa Monday, bwe mbasirabidde lwali lwa Monday, ebyo bye byaliwo nti ku lunaku olwokuna olwa wiiki eyaggwa eyali ewedde waliwo embeera abayizi abaali beesibye obukaaya bonna babalemesa okuyingira munda university. Kitegeeza ekikwekweto kyali ku gate nga tokkirizibwa ku accessinga gate awokoma ate naawe wennyini tebakwagala okumala kaseera kangi bakwagala otambula ogende. The moment osalawo kimu ojjako akakaaya obirekaawo. Ebyo university imam yabigamba. University imam abeera staff wa university yabinnyinnyonnyola. Tomugobya. Oyogera nkozi gwe. Ekisooka bw'abanga naye ayogera mazima tewali mbeera eyinza mugobya ate era neje bujja mu maaso ngenda kulaga lwaki tayinza gobwa. Annyinnyonnyola ngamba nedoboozi nali playinga nti byaliwo ku lwokuna nga bw'oba osazeewo akakaayo okaggyeko okalekaawo byobadde webikkiridde obirekaawo n'oyingira university kubanga batya bw'onoyingira nabyo oyinza obiteekerako eyo oba sseekyo bw'oba olya toliredde kukaggyako tambula odde ewaka. Naŋŋamba nti ebyo bwe byabaawo abayizi baavaayo ne bakola ekisoboka ne bawandikira
university dean wa dean of students nga balaga okwemulugunya kwabwe era ne bawaako copy. By the way, you omu kuba signing university imam ne bawaako copy aba security ne bawaako ba vice chancellor ne ba dean ba faculties ezenjawulo. Enke kumande eyo ate state yebibuzo yaliwo angamba university imam nti kumande head of security owa Kyambogo University jagala kulukira buli kimu bwe kyali ogenzi ne owanvu yenjaga ofunzeemuko ekyo kyentira ddala mu programs enga zino nti olumu ekinyuso era bw'ogaana okufunza nkyasobola okufulumya kati ate oli alaba ye ate oba omusobya okumanya ekituufu source ekinyusi y'ekintu ate obudde mbumala atulaba ku lunaku ku Mande kwennyini akulira ebyokwerinda ku university eyo akubira university imam esimu amwetondera oluvannyuma lw'ebbaluwa eri eyagenda amwetondera mugamba nti nkwetondera nga ggwe netondera n'abayizi abasiraamu ne Muslim community yonna olw'ekyo ekyaliwo ku lunaku olwokuna waaliwo miscommunication eri ab'ebyokwerinda abakola ebyo era twabatuuzizza tugenda kudiringa nabo ne tubalagana kiki ekyokukola ekituufu ekirina okukolebwa naye ensuubi bino bya university imawanga nensuubira tewannabaawo obuzibu bula era bwewabaawo embeera endala yonna please ontegeeza naye twetonda wabawo akayitawo head of security yayogera yetondera Muslim community olw'ekyo ekyaliwo ku lunaku through the imam kati ate olw'eggulo university imam ngamba nti olwaleero ku Mande unfortunately sibaddeeyo ku university sigenzeeyo olw'eggulo mbadde ndyawo nga omuyizi omu owa Kyumsa doza kibiina kyabwe kigatta abayizi abasiraamu ankubira essimu university imam yangamba nga ankubira essimu antegeeza nti dean wa faculty ya arts obuzaida kikemu dean wa faculty ya arts aganye awadde ebiragiro bagaane abayizi abadde obukaaya okwaccessinga examination room twahanze ne bwentambula negenda njagadde nkugireyo ebyafa kati ebisigadde oba onompa omukisa oba tompadde njagadde mbagireyo ekinyusi entandikwa byonna kakati awo bw'onompa omukisa oguddako naawa nange endowooza yange na lwaki kino kiyinza okuba nga kyaliwo wali musomesa wali muyizi mulungi mu masomo aga arts naddala mu history kubanga ekibuzo kyabadde nti basirikale security basekinoomu oba university era onzizeemu era nga bwongambye nti nali muyizi mulungi ndi mutuufu okumanya kiki kyenziramu naddirwa enkiddamu ne bwaba oli ambuuzizza nga ye kyayagala nga nze njagala kirala omaalu kikaye okusinza ku byannyonnyodde olowooza kiki ekiyinza okukolebwa okulaba nti management ya university etegeera eddembe eriweebwa abayizi abasiraamu kino kyekiri ku management yokka bazitake orders bangi mulimu poliisi byebyokwerinda ate era mulimu n'abakulembeze aba university sawa zino wotugamba nti kankuzeeyo kemabega katono ebiseera bino ebya bomu we bijjidde amatendekero agamu naddala waliwo ettendekero erya mubzi abasirikale poliisi eri awo kumpi yabategeeza nti tewali muyizi n'omu agenda kukkirizibwa kujja na ensawo zino eziweekebwa ekyo kyo ne kibeera nga oba kiwulikiseemu naye ate we tugenda ekyambuga ensonga eno ndala kubanga abasirikale balina okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe naddala abo abakebera era ku nsonga eyo yennyini omukulembeze wa poliisi omu ku bakulembeze Hassan Kasinje yavuddeyo n'akola n'atwetinga ku mutimbagano n'agamba nti waliwo omusirikale waabwe yasiiwuusa Empisa naye enkola y'emirimu gye balina okukoleramu emirimu tukimanyi bulungi nnyo era nabo bakimanye nti okukebera omwana omuwala oba omukyala yenna n'okumukwata kizze kirabibwako nti okukwata otegeeza kirala okumukwatako alina kukwatibwako
alina kukwatibwako mukyala munne ate omwami akwatibweko musajja munne. Kati kino ekisooka waliwo okutooboola eddembe ly'obuntu eryo weeriri naddala eddembe ly'abakyala. Waliwo enkola ey'emirimu etatuukiridde naddala ku sayidi zombi eza university ne wamu n'ababyokwerinda. Solution eri ki? Tuzze ebirabibwa abantu era kyekigenda kubagana kulowooza nti obusiraamu buzze ku bukola ki bulumbibwa. Wobeera tunudde ku screen yo sebo moderator olabira ddala nti yavaayo n'akola Kasinje. Kati ensonga zino zonna zeetooloolera wakati wa university ne ab'ebyokwerinda balina okuvaayo ne batunnyonnyola nsonga ki gye balanga abaana abawala abasiraamu okugyako obukaali. Twaha abo muvunaana ba bwereere. Abo muvunaana ba bwereere era bw'onooba ompedde kati mpambi bwambi bw'onompa omukisa nja kunnyonnyola lwaki muvunaana ba bwereere. Lwaki? Obudde butumala? Nkuwadde eddakiika emu. Sijja kisobola. Mu dakiika emu sijja kisobola. Atulaba tuli mu program Omukeeze nga sinabagenda kuwummula. Omar Nyanzi. Mu kulaba ebyeyongedde mu bifo ebyenjawulo biva ku bulumbaganyi Uganda bwe yafuna oba ddala abantu bano batunuulira ddi? Nakyogedde nti ekyekyambogo obuzibu tebwabadde kakaaya. Singa kabadde kakaaya n'abasisita bandi bajjeeko obukaaya. Bo baasigadde ne bayingira ebibuuzo n'obukaaya bwabwe. Ensonga yabadde nti omusiraamu tolina kuyingira kibuuzo ng'olaze ekifaananyi ky'obusiraamu. Kyekyabadde ekyambogo. Aba Muslim Center for Justice and Law bwe mwagenze ekyambogo mwasobodde kwogera n'abayizi bameka era cases mwafunye mmeka? Ng'ensonga eyo yakabaawo Muslim Center for Justice and Law, UMLAS ne Network for Public Interest Law twali already tutegese twagenda ku Uganda Human Rights Commission. Ku bimu ku bye twayogera ne chairperson wa Uganda Human Rights Commission mwalimu ensonga y'abasiraamu bateeka ku kisenge era nga twagala banoonyereze. Era n'ensonga y'ekyambogo nze kennyini nagitegeeza chairperson wa Uganda Human Rights Commission nti abasiraamu b'ekyambogo bayisibwa we bati ne we bati ne we bati. Ku bimu ku bye twayogera naye. N'olw'ensonga eyo kino ekyekyambogo just kabadde ka spark. Singa abasiraamu babadde bayisibwa bulungi nga tebasosolebwa mu mbeera endala zonna, ensonga eyo teyandibadde nnene. Naye kati kino omuntu ajja obusungu bw'emabega bwonna n'agenda ng'agattagatta, kino ne kibeera nti kikola ki nti kireetera abantu okwekyawa ekintu ekitali kirungi. Njagala tugende tuwummulemuko atulaba. Tutumulamu akatono tugenda kubanga tukomawo. Tuli mu program Omukeeze. Ensonga gye tutunulira y'ennyambala ey'obusiraamu naddala abaana abawala erina bwekosa abantu abalala. Kiki ekiyinza okukolebwa okulaba nti waliwo okutambulira wamu? Katukomewo. Programu Omukeeze ekutuusibwako. Cash Telex, a financial firm using the smart technology to deliver value with an exchange platform that enables you buy and sell your shares. Find them at Noor Emporium, Level 3, Suite NE 41 and 46, Mengo Hill Road, Kampala, or call 0759 404 099 or 0757 356 347 or 0782 394 388 or email support@cashtelex.com or visit our website www.cashtelex.com.
Omuzadde olinayo omwana eyamala siniya ey'okunoba ey'omukaaga nga wabuwala jangu omuwandiise ku Islamic University Uganda Females Campus Kabojja mu certificate, diploma ne degree mu masomo nga law, education, mass communication, information technology, business studies, fashion and design nga tusomesa n'abasawo okuva ku ddala certificate ne diploma. Abasawo baffe bali ku mutindo gwa nsi yonna. Jangu ofune ekyenjawulo kumanya ebisingawo kuba ku 0757720500 oba 0704741369. Islamic University in Uganda Females Campus Kabojja tusangibwa na Tete ku Nakawuka. Whether you're traveling on your own, or sharing this special moment with someone, it's not about a place where you get all the luxury. It's about the place where great memories are created. Great meals are prepared. An idea where great business deals are sealed. And at the end of the day, an assurance of a wonderful sleep. Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend. Guletede MTN Kabode. Esimu ya smart gy'osobola okwefunira olwo n'ogisasula mpola. Nkugambye yene eri ya kabi ate nga tamanyi endala zonna mu katale. Ejjirako omuggo gwa yintaneti. Kati ky'oba okola gwenyiga *655*2# okebere oba osobola okwefunira MTN Kabode. Olumala okebera bw'oti dduka buddusi ku dduuka lya MTN lyonna eri kuli okumpi weefunire MTN Kabode. Olwo olyoka ogisasule mpola ng'osasula nnusu 15,000 zokka buli wiiki okumala emyezi 6 ng'okozesa MTN Momo. Weefunire Kabode kati. Dish. Everywhere you go, MTN. Programu Omukeeze ekutuusibwako. Cash Telex, a financial firm using the smart technology to deliver value with an exchange platform that enables you buy and sell your shares. Find them at Noor Emporium, Level 3, Suite NE 41 and 46, Mengo Hill Road, Kampala, or call 0759-404-099 or 0757-356-347 or 0782-394-388 or email support@cashtelex.com or visit our website www.cashtelex.com. Mukumulamugwa gwa tulaba tugenda maaso program Omukeeze akatundu ensonga mu nsonga wabula nti olwaliro olwokutaano enkola ya njawulo nina bannaffe betulina mu studios. Nina Umar Nyanzi, president wa Muslim Center for Justice and Law. Nina Ali Abdul Salam Kinobe. Nina Umar Chikaye bwetubeera tutambula nabo. Ensonga gye tusinga okutunuulira ye ennyambala. Bwetugendere mu kummula Abdul Salam, njagala otuwe okulabako okw'ebintu. Ekintu kino kikoma ku university kuno kwokka, endowooza ya wano oba kigazi? Wetwagendedde mu kummulamu nga nabadde nnyinako eŋŋambyeko nti bano munenya babwerere aba security police, simanyi omusajja n'okumutwala mu kakiiko ak'Empisa kwoteeka ne university administration munenye babwerere era n'osaba eddakiika emu
era nenjigaana nensaba etaano era ze ngenda okukozesa obutereevu awatali kwongeramu wadde sekendi n'emu. Ku lunaku lwe lumu olw'emmande ekintu ekyali ekyambogo kyali ne ku university emu mu Ogun State mu ggwanga erya Nigeria nga nayo babagaana bo tebabagaana kuyingira mu examination room, babagaana abayizi abebikidde manya ba Nigeria naddala aba tribe ya Hausa na abasiraamu nnyo baagala nnyo buyi kwoteeka ne sitira mu university yemu eyo babagaana nabo okuyingira ku university ku gate yawe nnyini nga si kugamba nti bagende bamwaze wabula nga tayingira okujjako nga abijjako oba nga adde ewaka. Ekyo nno kyolaba kyaliko ne Makerere University, ekyo kyolaba kibadde mu mawanga g'enjawulo Bufalansa, Bungereza na buli wamu, era okyanenya omupoliisi okyanenya diini wa faculty mu Kyambogo University no. Ekisookera ddala kino kiteeketeeke kipange kikyaliwo okujjako nga programs nga zino zeeyongedde ne tukirwanyisa. Otandika okuntiisa waliwo statement gye nawulira omubaka Lutamaguzi kamwogere ngagaba simanyi mulya ssente z'Abamerika kakati ate ggwe nti kinene ate tondaga bunene bwakyo kivaawa. Obuzibu bw'olina nti mbasi nnamala okulaga bunene bwakyo nondi ekimuli naye twaha okyali mu dakika z'ettaano exactly n'alaba singa wawuliriza singa onobeera muvumu n'omubuulira gye biva singa wawuliriza ebigambo omukulembeze w'eggwanga Generali Yoweri Kaguta Museveni bye yayogera ku lunaku lwali yayogera lwakuna ndoza lwali lwakuna bwe mbasire either lwakuna oba lwamukaaga bwe yayogera nga obulumbaganyi bwa bomu bwabaddewo ne bye yayogera ku baakubwa amasasi ab'ebyokwerinda bye baakubwa amasasi abaali bateeberezebwa okubeera abatujju ne bye yayogera ku mannya ag'obusiraamu wandibadde omanya nti obuzibu bwonna bwateekebwateekebwa nga buva ku kulaga nti omusiraamu mubi. Naye ate president yakivumirira saagala ate okivuge bwoti omusiraamu president yakivumirira okwewagula sokwendabo president yakivumirira naga nti batunuulira ddiini batunuulira bamenyi b'amateeka jo vice chairman we NRM naye yakivumira Moses Kigongo naga nze ndi musiraamu nga tebankimanga abantu baleke kukozesa ddiini kakati ate ggwe gy'ontwala president yasoma amanya yes obadde oyongerako kyekira kozi nkyali mu ttaano zange gwenda twaha yeebale nnyo kuwa ndaba ye mbadde nkuwabula naye kagende maaso n'okuwa endaba ye ey'ebintu ekintu ekizimbiddwa mu mitima gy'abantu nti ogenda ku supermarket nga gwe Abdussalam Ali Kinobe ng'oyambadde suuti oba ogenda mu arcade oba mu office mu kizimbe kyonna ng'oyambadde suuti oyambadde jeans oyambadde t-shirt ne bakuyisaako akantu kana akakebera bomu stick bomu akakebera ebyuma ndowooza kakebera byuma metal detector ne bakakuyisaako yingira oba oluusi nga waliwo basimu oba biri mu nsawo yo nga bisumuluzo ne babiteeka ebitega bomu kikayamayo nga nti emisumaali ebisumuluzo mu mpale ne bikaaba omusirikale n'akugamba ate biki bino oba nomugati bisumuluzo oba binusu n'atabikuggisaamu naye ggwe omuntu y'omu n'ogenda mu ofiisi y'emu oba ekizimbe kyekimu oba supermarket y'emu ng'oyambadde enkoofiira oba ng'oyambadde kanzu kalegeza mubeeremu ebisumuluzo obagambe mbu bino bisumuluzo engeri gy'oyisibwamu mu kukwaza engeri gy'otunuulirwamu balabira ddala omutujju awedde emirimu nti either ebitega bomu babimuleetera oba abirina oba agenda bisangayo nenjaza n'abantu b'olimu ekifaananyi kizimbiddwa nti omusiraamu mumenyi w'amateeka mutujju
mentality eyo emaze okuzimbibwa mu bwongo bw'abantu. Kati bw'olaba bino ebigenda mu maaso golowooza lwaki abasisita tebakajjeko kigambye Nyanzi kyagambye olowooza obuzibu kakaaya si kakaaya omusiraamu ono tomanya ne mu bibuuzi ye lwaki tebabujjaako onkoze bulungi nnyo kesembezeyo kayinza okugamba abantu nti bagambe lwaki tebabujja bali babuuza lwaki tebabujja kwabo ngamba nti ye lwaki tebabujja kuli ezo Abdusalamu yagambye babujjeko bali basigala babuuza ye abasiraamu bano lwaki obukaya tebabujjaako tetwagala na university yaffe erage kifaananyi nti basiraamu tetwagala supermarket erage nti mulimu abasiraamu bajja kusikeyalingaansiyo kati awo ndowooza kitegedde nti ekizibu si bano wabula ekituzimbiddwa nina kyeŋŋamba okusookera ddala twebaza Katonda twebaza Allah nti yatuwa eddiini busiraamu eddiini busiraamu buli kimu ezze ekitulaga sawa zino olaba omukyala nga yeebikiridde sitira nga yeebikiridde jiribaabu ye nga yeebikiridde bulungi nnyo tosobola kulemwa kukigereegeranya na mbeera ya covid eriwo ani gwe baali basibye nti owaayo otaddeko masiki ozizza omusango bakusaba kugiteekako kati naffe katusabe abawala babaleke babikkirire ate ebyobulamu butambule. Program Omukeeze njagala kudda eri president wa Muslim Center for Justice and Law bannamateeka oluvannyuma lw'okunoonyereza ensonga z'ekyambogo University oluvannyuma lw'okutunula gwe n'otugamba nti abasisita babagaa nti mwe muyingire mwambadde bulungi nnyo ate nga nabo babisse face bo ne bagenda babisse omutwe bo ne bagenda abasiraamu bano abakyala bayambadde obukaaya bwabwe nti gwe toyita wano olina obujja kubuleka wano oba okuddeeka constitution egamba ki tuddeko mu mateeka gwoli munnamateeka amateeka gatugamba ki agafuga eggwanga lino ebali nnyo ebalire ddala nti ekisooka kansooke nkomentinge ku apology gye wataddeko twebaza Kyambogo University nti yakoze apology naye yabadde ya kisaazisaazi kusaagirira nti omuntu okutyoboola eddembe ly'omulala naddala eddembe ly'eddiini eddembe okumumalamu ekitiibwa eddembe ly'okumusosola gwe n'olowooza nti okumwetondera obwetondezi nti sorry eyo baja addressinze to the Muslim community naye omuwala eyayambuddwa twandibadde tulaba nga waliwo okubudaabudibwa community y'obusiraamu ekyambogo nga waliwo okubudaabudibwa twaha mwami Kinobe aba Muslim Center tukirwanirira naye tekyatutuusiddwako n'olw'ensonga eyo tulaba nti ssemateeka alina remedy zagamba nti singa otyoboola eddembe ly'obuntu waliwo by'olina okukola ekisooka abaana abo beetaaga okubudaabudibwa omwana oyo gwe bayambudde tagenda kubeera kyekimu kaaya omuwala oyo twetaaga assurance eyavuddeyo nti max ze tezigenda kubula kuba basobola okukuleka fe mwaba amawulire olunayitawo wiiki emu nga waliwo hiiti ng'olumuli ku nsonga ndala nnyo kyayogera kituufu nti bayinza oyo omwana nagati okay gwe wavuddeyo weefuula owakabi bakukola akantu katono bwe kati ng'onoonya n'oketakululiramu nga tolaba tekaliiwo nibuga nti tewakola kosi waka okujjako n'omulaga nti nedda tetwamulaba oyo olabika omukoze kati wamwegolola oba ebibuuzo bigudde it is very possible n'olw'ensonga eyo oyinza okuwambira aba Muslim Center for Justice and Law tulowooza nti kubanga twinterfacinze n'abaana ne tulowooza nti okwetonda tekimala abaana abatuusiddwako obuzibu obwo ne community y'obusiraamu badayaloginge ne university olunaku lw'eggulo abaana bennyini ne administration y'obusiraamu ekyambogo babadde apology baziwulira buwulizi n'olw'ensonga eyo abaana abo balina okuwandiikibwa bo nga bassekinnoomu n'abakulembeze baabwe ne bannamateeka baabwe badayaloginge ne university
we need dialogue. Ensonga eno tusobola ogivaamu nga tudialoginze. Ekyokubiri nti baba balina okuwa assurance nti government erina okuvaayo. Ababaka baffe aba parliament, this should be on the floor of parliament. Abasiraamu tuli ebitundu 14 ku buli 100. Tekisobola kubaawo parliament nesigala ng'egenda mu maaso nga weekola ki ng'embeera eya bulijjo eyabaddewo. Nti obutabanguko obusinga okubaawo mu mawanga ag'enjawulo tebuvaayo ku lw'okuba omuntu akutte oba akubye ebbomu oba akoze ekibusonga butini nti omuntu yavudde ku kizimbe yeesudde wansi n'olaba ng'ensi ekoze eki titunuziya yonna etabanguse nti omwana bamukubye nti ensi yonna etabanguse. Omusajja yagenda ku street oyo Abdusalam Ali atirobi tugamba musajja omu yagenda ku street e Libya n'alemerawo. It was Tunisia. Tunisia. Ku mulembe gwa Ben Ali. N'afuuka ekizibu okukakana ng'omukulembeze avuddeko kira buli kati bakyali. N'olw'ensonga eyo obusonga buno obutini ng'eggwanga butukwatako ffenna twagala mirembe. Ensonga zino ezisobola okutabangula emirembe tetuzitunuuliranga za bulijjo. Community y'obusiraamu webanga eri disgranted nga balaba banyigirizibwa, let us dialogue. Omwana w'ekyambogo yennyini yatuusiddwako obuzibu yennyini abeere nga abudaabudibwa, era tusuubira nti baba balina we baba nga yunivasite yakkiriza nti batyobodde eddembe ly'omwana. Omwana oyo alina n'okubeera compensated in the monetary terms. N'olw'ensonga eyo nti singa Kyambogo tegenda mu maaso na kubudaabuda baana abo okutuuka ku extent nti emitima gyabwe mumativu, mugenda kweyongerayo, tujja kgenda mu kkooti ku lw'abaana abo, tubeere nga tuloopa, tubeere nti gavumenti yennyini evaayo, Kyambogo University Council evaayo kulaba nti abaana abo bakola ki, abaana abo babudaabudibwa era nga balyirirwa. Twahanze mpaka sorry okuyingiramu nze mpaka nekiri ekyogamba nti omusirikale yeyavuddeyo n'akola ekyo. Omusirikale akolera ku orders era ddala kituufu ateekwa kubanga yes akolera ku order bamugambye lwakuba era nabano bana baloopa baga nti oloopa omusirikale n'oloopa n'institution bateekwa kuba bamugambye. Golooza lwaki abaana nga University Imam bwe yaŋŋamba bavudde ne baga nti batugambye diini wa faculty ya arts yawadde ebiragiro. Omusirikale naye bambi ayagala akalimuke abadde alina okutuukiriza ani yamuwadde ekiragiro bamwogedde ateekwa okutuukiriza ekyo kye bamugambye. Ku nsonga y'amateeka mbadde nsaba nsooke ntangaazeeko ku mateeka nti Uganda twefuula nti for God and my country ye motto yaffe. Naye mu ssemateeka okuva watandikira paka waggwa we twogerera Katonda yetugamba nti eggwanga terijja kubeera na state religion. Buli muntu for God and my country tekiri mu ssemateeka waffe kutimba bantu bbula. N'olw'ensonga eyo ng'eggwanga tugamba ku lw'ebyaliwo emabega tugamba nti eggwanga terijja kubeera na state religion. Ne tugamba buli omu wa ddembe okweyagalira mu ddiini gy'akoze eki gyasazeewo okubeeramu. Era ssemateeka n'agamba nti omuntu tajja sosolwa ku lw'okuba olw'eddiini gy'akola ki gy'asoma. N'olw'ensonga eyo ssemateeka kituteekako nti munnamawulire, munnabyabufuzi, ow'ebyokwerinda, ffenna tuyina eddimu ery'amaanyi okulaba nti ssemateeka waffe tumukuuma butiribiri. Okuuma ssemateeka olina okuvumirira mu ngeri yonna okulaba nti ekyabaddewo ekyambogo kimenya ssemateeka era kituza mirembe emikadde gye twalimu. Nga ngenda okuva wooli Omar Nyanzi njagala ompe ekifaananyi ekiri ebweru wa university. Okulinnyirira eddembe ly'abaana abawala abayambala mu ngeri y'obusiraamu kiri kitya naddala wano mu Uganda? Kiri buli wamu. Kyenagambye nti ekyekyambogo kantu katini nnyo, naye nga Muslim Center omwana avaayo
n'akugamba nti nze mbadde ku interview nga 10 naye ng'ekinyimisa omulimu oli ajja nakuba akama n'agamba nti wano singa wajjeeko akakaaya omulimu twandikoze eki twandigukuwadde basiraamu bangi lindako katono basiraamu bangi wesanga nga ye Muhammad naye nga yeeyita Medi afiitinge mu society obanga yeeyita Kinobe Bosa oba Kinobe Empungu otyo afiitinge mu society alema okujjayo zikize eri Abdul Salam n'olwensonga wewoyita kati ffe twakola nze nkulembya twaha kakati nze gambe nakyogerako ne wano kumpewo mbadde nkubuuza nti yegwe Nyanzi Umaru nze Umaru Nyanzi nakyogerako ne wano kumpewo waliwo ebbanka emu omuyizi yakolerayo internship mu department ya public relations ne bamutwala ebbanga lyamalayo emyezi 2 ne bagamba nti oli mukozi nnyo naye unfortunately kyajja nti baali bamaze omuwa internship bagenda okulaba ate yeebikkirira baali tebakimanyi nga tebakyasazaamu gundi ye nogamba oli mukozi nnyo era gwe omulimu obadde ogumaze naye singa tukkaanya n'obanga toddamu kujja nga weebikkiridde ogenda kufuna omulimu bw'obanga okyebikkirira tetulina mulimu gwo so ebyo bingi nnyo mu bitongole ebyobwannannyini n'ebya gavumenti. Omachikaye njagala oyongere otuwe ekifaananyi how big this program is. Wembeera sinagenda ku kifaananyi obuzito oba n'obunene obw'ekizibu ekyo ekiriko ssaawa zino nyongera okugumya mwenna abasiraamu nti okubeera omusiraamu tewazza musango. Be proud. Okusoosa erinnya lyange Umaru Kikaye siina musango ate era ne constitution kansa akyogeddeko siina musango. It is my right. Umaru bin Ahmed. Yes, siina musango. Nze nali ngenda kukyusaamu nali ngenda kukyusa nsize Abdusalam Ali Kinobe nali ngenda kukyusaamu Abdusalam Ali nze Abdusalam bin Ali Kinobe akakabini sikayina naye ndi proud ndi musiraamu ndi proud olw'okuba nti ndi musiraamu nammwe mubeere proud okuba nti muli basiraamu mwenyumirize mu ddiini yammwe. Obuzito n'obunene ensonga eno kweri ensonga eno tetandise leero ekintu kigenda okuvaayo nga kitambudde akabanga n'akabanga abaana bano kirabika bazze basirika era nga bwe batugamba ebintu bino nga bikolebwa kati biba bikolebwa naye ate kale nsooke nenye abakulembeze baffe naddala ab'eddiini ensonga eno yavuddeyo naye tebannaba nakuvaayo kwogera ku nsonga eno basirika ku bintu ebyamakulu. Oli mukulembeze nina abakulembeze nze wembeera njogedde naye ate nina abakulembeze abalala abalina okwogera ku nsonga nga zino. Mwe abakulembeze bwe mutaaveeyo okwogera ku nsonga nga zino abakulembeze ba mu lubatu be tulabye aboogera ku nsonga ng'eno abakulembeze mubeera luddawa omwana n'alaba omwana ne bamutuusako ekintu ng'ekyo nga mu abakulembeze ab'eddiini temuyina kintu kimuvuddeyo nakwogera mwe musinze okuzitoya ensonga eno ate wamu n'okutambula eno ensonga tegenda kukoma kati egenda kutambula ogenda kugiraba ng'etambulidde ddala ekola ki egenda naye abakulembeze mbasaba muveeyo ensonga zino muzikwateko era mwogerezeganye n'ensonga twaha obuzito bw'ensonga eno wobeera obutunuulidde bulimu abantu bangi abavunaanyizibwa ku nsonga eno. Wabanga omukulembeze owa waggulu alagidde junior owa wansi nti kola ensonga eno kiba kitegeeza buli omu avunaanyizibwa ku nsonga eno era bwe baba nga tukola okunoonyereza oba abakwerinda bakola ebyokunoonyereza balina okutulaga ekituufu ensonga eno we yava naane yalagidde abaana bano kukola ki eno ensonga egenda gejjera ddala era tegenda kuvaawo. Njaga tuddeyo tuwummulemuko katono atulaba tugenda kuwummulamuko katono naye bwe tukomawo ebikolwa bino ebyokuvoola ennyambala n'abaana bawala bibadde bikolebwa mu masomero ag'enjawulo nabiwulirako waliwo secondary school emu mu Kampala wano byaliwo
waliwo n'essomero erimu gye nawulira abaana baali babafosinga okubaako n'ebye bakozesa n'okulya ebitatuukiridde naye waliwo ebizze amawulire buli gavaayo ne gabyogerako ne balyoka basirika amawulire ganaamalanga kwogera katusooke tukomewo tulabe. Programu Omukeeze ekutuusibwako. Cash Telex, a financial firm using the smart technology to deliver value with an exchange platform that enables you buy and sell your shares. Find them at Noor Emporium, Level 3, Suite NE 41 and 46, Mengo Hill Road, Kampala, or call 0759 404 099 or 0757 356 347 or 0782 394 388 or email support@cashtelex.com or visit our website www.cashtelex.com. Tekikyakutagisa kutumya byuma ebikozesebwa mu mafumbiro amanene oba bekeri okuva ebweru w'eggwanga aba Cameron Enterprises and General Merchandise Limited bano nga basangibwa Katwe mu kibuga wakati bakutuusako commercial kitchenware omuli ebyuma ebitabula engano mu buzito bwonna, commercial blenders, ice cream machines, commercial ovens, coffee machines, commercial gas burners, sausage fillers, kitchen working tables, coffee grinders, bread slicers na buli kika kya kyuma kyonna kiyinza okulowoozaako kati nno totomezebwa abafere oba okutambula ekibuga kyonna ng'onoonya commercial kitchenware ow'omulembe. Ekifo kiri kimu kyokka, Cameron Enterprises and General Merchandise Limited erisangibwa Katwe okuliraana Kakumba Complex awo ku Katwe Business Center edduuka namba KV4 essimu noti 7 8 48 9 ne noti 782 8 9 ye Cameron Enterprises and General Merchandise Limited. Obadde okimanyi nti okuteeka ssente mu miti gya kalitunsi kufuna kiralu ate nga Bangafi Agroforestry ebigonzezza ku bukadde 8 obukadde 8 mu emitwalo 35 oba obukadde 8 n'ekitundu tukufunirako ettaka ne tukuwa n'ekyapa kyalyo olwo ne tukusimbirako ekibira kya kalitunsi avaamu obuti sayizi etono obukozesebwa ennyo mu kuzimba kalitunsi ow'embaawo oba ow'emiti gy'amasannyalaze emiti egyo tugirabirira okutuusa ku makungula awo gwe n'okola gumu gwa kulambulanga kibira kyo kyalira Bangafi Agroforestry ewakiso mu tawuni ku luguudo olwambuka ku kitebe kya disitulikiti ku kizimba okwali ettabi lya Centenary Bank ebisingawo kuba ku nooti 787 47 15 46 oba nooti 75 nooti 53 37 81. Wotan Homes ekuletedde teknoloji omupya owa septic tank gye bayise biodigester olyoka owone septic tanks enkola enkadde ezikulukuta. Biodigester eno tekosa butonde, teyeetaaga kunuunamu, tewunya era etwala ekifo kitono nnyo ddala. Tusobola ogikuzimbira ewaka, mu masomero, mu hotels ne wonna w'oba ogyagadde ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Tusangibwa Nakasebo, Amutebi Mall, Sinai Bin Amir Road, opposite SDM Temple, omwaliro ogusooka, suit number 23. Tukubire ku simu namba 0786 847 www.wotanhomes.co.ug. Hello Fred. Ondetulayo kaki Christmas eno? Mami, zija ne joy. Fred kuluna ajja n'omukyala. Omukyala? Mami nedda. Mutabani wange agenda okuwasa omuwala gwe bayita Joy. Mami kyembadde ntegeeza nti nzija ne DSTV. Ate atuleetera ne DSTV. Funa Joy, funa HD decoder nga kwogasi n'omwezi mulamba ogwa DSTV Access ku mitwalo 79 olwonyumirwe buli kiseera ne DSTV.
Programu Omukeeze ekutuusibwako. Cash Telex, a financial firm using the smart technology to deliver value with an exchange platform that enables you buy and sell your shares. Find them at Noor Emporium, Level 3, Suite NE 41 and 46, Mengo Hill Road, Kampala, or call 0759 404 099 or 0757 356 347 or 0782 394 388 or email support@cashtelex.com or visit our website www.cashtelex.com. Tulaba tugenda mu maaso. Programu Omukeeze nina Umar Nyanzi, president wa Muslim Center for Justice and Law, nina Ali Kinobe, nina Umar Chikaye, nange nze Twaha Mchibi, tutunulira nyambala ya Busiramu. Wetwagenda okuwummula ensonga yabadde azigoberera, yabadde atambula naffe, njaga kudda eri Nyanzi Umar. Mwe bannamateeka ki kye musobola okukola okuyamba ebikolwa nga bino okubeera nga bikendeera? Webali nnyo webalire ddala nti bannamateeka oba otutisse omulimu gw'amaanyi bannamateeka. Muslim Center for Justice and Law mugoberera eddembe ly'obuntu n'amateeka. Naye ku nsonga eno nti nga we nagambye nti okwetonda kikyali kyakusaagirira ku kyabaddewo. Tinga Muslim Center for Justice and Law olunaku olw'eggulo twafunye instructions okuva mu bayizi abaakosebwa n'abakulembeze b'ekyambogo ab'obusiraamu okulaba nti ensonga eno bafuna remedy eri deterrent yetya nti nga tekigenda kuddamu. Ensonga eyo singa mbadde njagala tukkiriziganye, university ekkirize nti ekyabadde ekyambogo kwabadde kutyoboola ddembe ly'abuntu. Ekyo kibe kiriya mu bbaluwa yaabwe nti twatyobodde eddembe ly'obuntu. Baddembe enenye kibeeremu, naye kye baatuwadde ekyokugamba nti beetonze bwetonzi tekigenda kubeerawo kirungi era tukisanyukira. Naye kibe kiriya nti ekyabaddewo eddembe ly'obuntu lyatooboddwa. Singa ekyo tekikolebwe, njagala kiki kye musobola okuteekawo ne kiwaliriza ne kiyamba ne ku bitundu ebirala okubeera nti ekintu ekyo tekibeerawo? Nga muyita mu mateeka. Webali nnyo webalire ddala nti ssemateeka akawaayiro aka 50 kagamba nti singa eddembe ly'obuntu liba lityobooleddwa weekubira enduulu mu kkooti enkulu neyisa ebiragiro bino, neyisa declaration oba okulangirira nti eddembe ly'obuntu lyatooboddwa. Kuba we kitakolebwa okuggyako akakaaya ne tutakitwala nga kutyoboola ddembe ly'abuntu ne kitavaayo bulungi ne kisigala nti ate okuggyako akakaaya tekirina kale kyabadde kikyamu ne tukitwala ng'ebikyamu ebirala. Kuba si buli kikyamu nti kimenya mateeka. Mwami Twaha bintu bingi ebikyamu ebikolebwa. Okimanyi nti omuntu singa akuvuma mwami Kinobe ne mwevuma ne Twaha mu kibi nga muli babiri mu ruumu tekirina tteeka lyekimenya kuba tewali mujulizi, tewali publication kubanga defamation wateekwa okubaawo publication yeyo ya third party. Naye okuvuma munno kibi. Singa nkeera ku makya ne sikubuuza kibi nimba sirina tteeka lyenkoze eki. So ensonga eno terina kutwalibwa nga moral issue tikale kyabaddewo naye kyampisa era waliwo kyewataddeko nti empisa y'obusiraamu eno si mpisa buyisa, lino tteeka eddembe ly'obuntu lyatooboddwa. Kati singa kirangirirwa mu era kkooti eveeyo erangirire nti okuggisaako omuntu akakaaya kimenya tteeka,
tusabe injunction nti Kyambogo University teyina kuddamu kukikola. Ekyo kijja kuyambako n'omwana muzzukulu wange singa ajja mu mateeka kino kisoboka. Kisoboka era tugenda kikola. Kisoboka era tugenda kikola okuva leero okuforcinga omuntu okujjako akakaya kimenya mateeka. Osobola ofuna ruling esobola gifuna. Sebo tugenda gifuna. Ekyo kijja kuyamba omusiraamu yenna mu university yonna gy'oli ku mulimu yonna gy'okola ojja kukwata ruling eno ogambe kooti za Uganda zaavaayo ku kino ne zisala nti omuntu okuggisaako akakaaya kikyamu. Wesanga nti abaana ne ku gundi ku passport office abaana baali babajjako omutwe gonna ne gukola kyaliwo. So ensonga tevuddeeyo Kyambogo. Singa bali bafuna ruling eyo nga kooti zaavaayo ne zigamba nti kino kimenya mateeka, Kyambogo yandibadde agamba nti ensonga eno ekola ki? Yamenya mateeka. N'olw'ensonga eyo tugenda kweyongerayo mu mbuga z'amateeka. Twagala kooti ziveeyo ziragire nti kino ekintu kimenya mateeka. Abdusalam, waliwo ensonga eyaliwo gye buvuddeko emabega y'essomero secondary school Lubage yali ya somero ki Lubiri. Yali Lubiri esesinge kulembero nnyo. Nali musale gwenga eyalwana olutalo luzikiza mutya. Yali ngero terunajja waliwo ensonga endala yali oba yali mu Gayaza somero ye Gayaza Yembizi bagiteeka ku menu. Inabine mbirwana mwabirwana mutya. Nze nagamye ku nsonga ez'obusiraamu mbeera musale nali musale omukulembeze w'essomero yaliyo mwami Sentongo. By the way ne bwaba kati agamba nti oba mulebudde it's okay agenda mu court because nze mu bintu byenneekakasa kwe kuma archives recordings nzirina. Recordings ezaba staff nzirina, recordings ezaba students nzirina. Asimutiisa omutadde ayobaza mutadde n'omutiisa nzirina ne bye yakola nga tugenzeyo kumusisinkana mu buntu okumugamba nti kino kyokola kibi nabyo byonna ne footage go twa recording na nkyamulya. So twaha ombuziza nti ekyo mwakirwana tutya. Twakirwana bwe tutya. Twalwana olutalo olwo nga tugoberera obuufu bwa jjajjaffe Bwana Nuhu Mbogo Kyabasinga Ssempeebwa. Akaseera katuuse abasiraamu yonna gye muli mulwane entalo nga mugoberera obuufu bwa jjajjaffe Bwana Nuhu Mbogo Kyabasinga Ssempeebwa bwe butya. Okubeera abavumu nga mulaba ensonga yonna etyoboola eddiini yammwe mujoogereko buli omu ng'okozesa ekkubo ly'osobola. Okimanyi bulungi nti mu biseera biri abasiraamu ba Mbogo baali nga bwagenda mu courts of law ng'ajjako enkoofiira nga bwe bajjako seppeewo. Abasiraamu tokkirizibwa mu kooti tokkirizibwa kubeera ng'obisse ku mutwe. Uganda gye yatandikira. Gye yatandikira. Omusiraamu baali bakozi nga bakolewa kapere Lugard wa Captain Lugard nga mugimu ku mirimu gye balina okukola awaka okuyonja awaka okwoza ebintu n'ebirala nga mulimu ogw'okuyonja embwa okunaaza embwa. Jjajja Bwana Nuhu Mbogo Kyabasinga naga nti ekyo tekijja kukola ku basiraamu bange. Naga bwe muba muwulira sebo kapere Lugard sebo omuzungu bw'oba owulira oyagala nnyo embwa zo ziyonjebwe nja kuvanga mu maka gange buli lunaku nzijenze nziraze naye ono omusiraamu wange muleke. Ekiseera ekyo ekitiibwa kye kye yalina bw'awulira nti yayagala okujja azinaaze omufuti nedda ne kiyita etteeka ne liyita nakati bwe tugenda mu kooti ng'otaddeko topi waliwo bino bisempeebwa simanya bisempeewo simanya kangalu simanya biki obijjako. Omusiraamu entalabuusi yo togijjaako. Lwaki? Kyayingira mu kibuteeka era nyanzi bwe munankolerayo ekyo etteeka ruling neeyita nti okujjako akakaayo omuntu oba omenya etteeka mujja kuba munkoledde omwaka ate ko oli nti otandise kukyogerera wano ku TV y'obusiraamu inshallah kubanga twaha abantu bakaaba ku kisaawe Entebbe
nze omanyi ensonga z'obusiraamu ezo nezigezako okutyobola bino mbyogerako lwa nsonga 1 busiraamu number 2 nagambye nti ku kintu kyonna ekiraga nti kityoboola eddembe oba kiyinza peace kiina engeri gye kimenyewo peace oba ondeese ku kisaawe Entebbe abakyala baffe bannyinaffe bamaama baffe basenga baffe bajjajjaffe bakaaba engeri gye babayisamu process gye bayisaamu teeka wali okukakasa yes osobola okukakasa nti nno yenze n'ekirala abakyala bahandolinge bakyala bannaabwe ate mu ngeri eri decent naye okusigala omuntu okumulaba nga the moment ke bakulaba otadde kakaya nga bakulaba nga mutujju bakulaba bubi ebyo tetujja bikkiriza mu ggwanga lyaffe buli omu ajja playing ekye abakulembeze abo obusiraamu kyemukola tekinnamala office ya Supreme Mufti ofunye entandikwa mu bimu ku byotandikirako byebyo nalabyeko ku nga office ya Supreme Mufti Directorate ya Communication yapostinzeeyo apology naki naye n'okwo ebyo tebimala office ya Mufti kyemukola temunna kyemwakoze n'akatono muzirimu politicians buli omu aplaying role ye nga twaha mu kiibi nkunga era seekweka nkunga naye nkunga kiki kyenkunga buli omu aplaying role ye mbakunga buli omu aplaying role ye nga twaha mu kiibi bwalabye nti nno nina obuvunaanyizibwa mbeera ku muzindaalo nange wano wennyina okuyita nkyogereko mpite n'abalala abatetera kubeera mu programu yange bakyogereko balage ekkubo liriwo eriteekeddwa okukolebwa naawe gwandaba w'olina okukola ekyo kazindaalo olaba onnyongedde nkongedde olaba kubanga society erimu emirundi ebiri waliwo abanyigirizibwa n'abanyigiriza bano abasiraamu naddala abakyala abanyigirizibwa waliwo oludda luli olubanyigiriza olw'abalala abatali basiraamu kubanga bwekiri kubanga bentunuulira ekyambogo ababaddeyo musirikale ndoza si basiraamu bakikozerwa kuba nti si basiraamu singa yafunye order yandiganyo kikola ebyo ebikolwa era tebigambibwa mbu abatali basiraamu banyigiriza abasiraamu nedda si bwe kiri kyenagambye kiri nti ekintu kiva wala waliwo ababijjisa image y'obusiraamu twaha abantu lwakuba basirise naye mu makampuni ag'enjawulo waliwo abantu ng'engoye ezajjiramu azireka either mu mmotoka oba azireka ku geeti n'ayingira n'ayambala endala bw'afuluma n'asooka ayambala endala nga teeka bamugamba engoye z'oteekwa okukoleramu ziteekwa kuba nga sikaati nnyimpi nga kabulayuzi kakumiima ng'ate teweebikkiridde ku mutwe kati olw'ekitiibwa n'eddiini ye n'ajjira mu mmotoka baami n'afuna weyeekukumu oba mu kasiko oba ayina emmotoka eyiye n'azambalamu n'ayambala zino ze baagala n'amala ebyo mu bitongole gyebiri bye tulina okuvumirira ali kinabadde kugamba nti abantu bali abanyigiriza mu kukuba mu ttooki n'ebyokozeeko banyigibwa basobola okukyuka yes basobola singa buli omwana aplayinga role ye gwe andaba era ng'ompuliriza singa onoovaayo n'oplayinga role yo buli omu n'okola ekyo ky'oteekeddwa okukola ate mu ngeri ey'emirembe etali ngeri ya kutyobola te eddembe lyabala nga bwe tutayagala batyobole lyaffe sandisubidde nti ate ffe tugenda kukozesa mukono gwa kyuma mu ngeri ey'emirembe ensonga yaffe esobola okutuuka era n'ekyusibwa naddala mu bimu ku byenja okweyanza era okusiima n'omudaali muba mugusaana singa enteekateeka abamuzimu Center for Justice and Law kyemuteekateeka kikola nga muli wamu n'abamuzimu Lawyers Association ne bayisa nti okugamba omuntu yenna eyeebikkiridde nti jjako akakaaya oba omenya etteeka mujja kubanga ebyaliyisa eryo oli agenze nayogera ku ba stakeholders baani abasigaddeyo ekisookera ddala eno ensonga yeetaaga okutuulibwamu buli omu gwe kikwatako webeera yakugwa bekikwatako bekikwatako ntegeeza aba university
aba Kyambogo University, abakulembeze b'eddiini mu Busiraamu, abakulembeze b'ebyokwerinda, abakulembeze ne mu gavumenti. Nze nja kusanyuka nnyo, kigenda kunkola bulungi oluvannyuma lw'okulaba ekiwandiiko kya Kyambogo University kye yafulumizza. Mu Busiraamu tetugaana kwenenya oba okwetonda, tujja kukkiriza naye tekimala. Tekimala naye nze nsaba ba stakeholders bonna bwe bavaayo akaseera kano naddala nga bakulembeddwamu Kyambogo University. Kyambogo University nze lino eddoboozi nditwalawo mmwe nti muyite buli omu gwe kikwatako, ate twagala ensonga eno ebeere nga buli omu agimanya nti ensonga eno tegenda kuddamu kukolebwa. Ekyo kijja kuwa ekyokuyiga amatendekero amalala, ate n'abo abayisa olugaayo wamu n'abatoobola ekitiibwa ky'abaana abawala abasiraamu wamu n'okubambula n'okutoobola eddembe lye. Ekyo kijja kuwa ekyokuyiga ng'abakulembeze bonna bwe muli, ate ensonga zino ezikwatibwe ekyo kiggwewo, tumanye nti ekyo nakyo tukimaliriza. Naye bwe tunaayogera obwogezi nti ate abasirikale muveeyo, ate aba tubeere nga twanguwa ensonga eno tugijjewo, kubanga university eyina obudde okuvaayo nga bwe yakoze ekiwandiiko neyita ba stakeholders abalala bonna ne bajja ne batuula wamu ensonga ne bakola ki, ne bazittaanya, eyo ensonga neggwawo. Naye ate era abayizi balina okutya kungi nnyo naddala mu bayizi. Omuyizi bw'obeera ofunye ekikunyigiriza mu ssomero, oba gwe omuntu yenna ali awo wooli, constitution council abwedde atubuulira constitution ki kyeyogera. Constitution ekweddembe okwogera, naye nga by'oyogera byebyo eby'amazima, ate era by'oyogera nga bye birina okusimbibwako essira. Yogera, tosigala na kintu kikuluma ng'oli akunyigiriza ate gwe n'osirika. Abayizi abo tubeebaza abavuddeyo okwogera. Ssaawa zino mu aba Kyambogo University muyina omulimu munene nnyo okutereeza abaana abo naddala mu bwongo bwabwe n'okutereeza ekifaananyi kyabwe mu public, kubanga ssaawa zino abaana baswazizza ekitiibwa kya university. Si baana be baswazizza, bo bennyini abalagidde abokola ebyo be baswazizza ekitiibwa kya university. Webali nnyo munaffe atulaba, njagala okutegeeza nti bannaffe abakinawa high school Mugongo campus basangibwa ekyengera bakutegeeza nti balina enkizo mu masomo aga sciences wamu n'ebyemizannyo. Mu kiseera kino bali mu kuwandiisa abayizi okuva ku siniya esooka paka ku siniya ey'omukaaga, n'olwekyo bakusaba okubeera nti obeeyuna. Lisomesa abayizi eddiini wamu n'ebyensi. Osobola bakubira ku ssimu eya 0703888291. Essimu endala eri 0772361067 naffe abakina high school Mugongo campus. Tukyagenda maaso ne program Omukeeze, era dakika zino ezisigaddeyo njagala okuwa omukisa bannaffe balabire nti battaanya ensonga eno tulabike nga tuva wano. Umar, njagala kutandika naawe Umar Nyanzi. Mu kulaba okukwo ekintu kino bwe mba nkitunuulira, eno ssettendekero ya gavumenti Kyambogo University, amasomero ag'obwannannyini mbadde sinnaba kukiwulira nnyo. Okuggyako nawulirako mu ssettendekero emu nayo ya ddiini ndala, kubanga abasiraamu balina IUIU, waliwo aba Seventh Day, Abaprotestant balina UCU, Abakatoliki balina Nkozi, aba Seventh Day balina omuzindalo ngukuwadde gugwo ogumpadde abasiraamu tulina IUIU, Islamic University in Uganda. Aba Protestant baina UCU, Uganda Christian University, then abakatoliki baina Nkozi, aba Seventh Day baina Bukema, abalokole nabo bainayo ezaabwe. Kyenjaga okutegeera ekintu kino kirimu okusinga bwe wabadde oyogera wagambye nti kyaliko emakerere. Kyambogo
kakati awo ndaba gundi za gavumenti wabula mu gundi ezo ez'amadiini nalabayo okusosola ate okw'ekika ekyawaggulu nga tonnaba kuva wano kiki ekiyinza okukolebwa okulaba nga waliwo okuttaanya mu kuttaanya okwo webalire ddala okuleeta ensonga eyo kuba atuwuliriza saawa zino omuwala okuyingira kwayo ayiyo oteekwa okuba nga weebikkiridde oba oli musiraamu oba toli musiraamu so kati atuwuliriza ajja tugambye naye mwe abasiraamu mwewammwe mukolawe muti ewaffe mukola ki n'olw'ensonga eyo mbadde njagala nzitaanye nti wowulira university nga bagiyita Uganda Christian University ng'embizi eri ku menu gwe lyako by'osobola embizi yabwe gireke ku menu kubanga ogenze mu Uganda Christian University oba sekyo togenda kusomerayo lindako malirize ensonga lwaki obadde toziwulira mu universities ezitali public nti gwe wogenda mu university nga ya musingi gwa bukatuliki gendera ku mateeka ag'obukatuliki nze nasomerako mu masomero ag'obukatuliki naye nga tukeera mu kyaki omugigi nagusoma ku lw'okuba ge mateeka ge nakola ki ge nasangayo n'olw'ensonga eyo tukubiriza abantu nti kino ekyeddembe lya naye webeera nga public university kitegeeza egendamu buli omu oli secular buli omu akkirizibwa okukola ki okugyeyagaliramu n'olw'ensonga eyo tetugambye nti mu matendekero gonna balina okuteekako obukaaya awo tetunnatuukawo gwe oteekawo ettendekero lyo nga liri ku musingi gwa bukatuliki n'okifuula kiriya nti eno Uganda Christian University amateeka gange saagala bukaaya it is okay nga kwekiri nawe omusiraamu agendayo kimanyi kubanga eno contract omanyi ogenze ewatakirizibwa kukola ki nakuteekako nkofiira otyo bwemba sisobola egondera amateeka ago sijja genda owa IU gwe ogenda nga yeggwejjo wano nga tosobola teeka ku kakaaya ku IU tokola ki kati ne tubeera ne universities zaffe ez'ekintabuli Makerere, Kyambogo, Mubzi ne tubeera ne public schools nga woolaba Lubiri kyova olaba ekibuuzo kyo ebintu bino obiwulidde Makerere Lubiri kubanga z'abantu bonna buli omu alina okukola ki okweyagalirayo n'olw'ensonga eyo nyongera okugumya abatulaba nti embeera tennasukka gwa mulamuzi waliwo kye tukyasobola okukola tubeere bagumu mweyagalire mu busiraamu bwammwe Allah ajja tusobozesa okulaba nti ebintu bino tubiwangula etteeka lyogenda tuleetera eritya nti tugendagenda mu kooti tusabe kooti erangirire nti omuntu okumuggyako akakaaya mu public place public institution oba university oba airport ebiri public oba omusosodde oba otyobodde eddembe lye ery'okusinza era kimenya mateeka kibeere ku record kyensembyayo nzijukiza abanaffe abo batulaba nti eddembe ly'obuntu gwe alina obuvunaanyizibwa okuuma eddembe lyo abakulembeze bo batuukiriza ebyo birina kukolebwa okulaba nti eddembe lyo likola ki litambula naye buli wonyigirizibwa n'osigala nga osirise ate era nga towadde eddembe lya muntu mulala kitiibwa togenda kufuna obadde mulabi mulungi obadde mulabi Ali Abdusalam lwaki oseka nkwadde eddakiika kale totya sigenda kwogera eka obadde otidde atulaba era atuliriza ankwebaza okutulaba naye nze omulanga gwange ogusembayo eri mwe mwenna nti kyekiseera buli omu aplaying role yekyo nkyakiremerako nnyo buli omu tuukiriza obuvunaanyizibwa bwo okulaba nga embeera edda mu nteeko n'akasembereyo ddala atwaha nina kojja wange yampa ente
yampa ente Amina. ate alhamdulillah ente ezo neziza kati wetwogerera nyinawo ebirume bisatu nokuliko n'enkazi bbiri kakati okoze omulimu ogw'amaanyi ennyo okoze omulimu ogw'okuwiza programu n'okuleeta topiki eno naawe opulayinze rooliyo kakati nyina kyannyinaze kinnabosa ninayoko n'ekirume kyange ekyente ku bibiri nkuweeko ki okusiima nze mbasibuti mbuuza nyina ekyennyinaze tusiibule tuve wano kubanga musajja muzibu nnyo era obweddamu mulaba yasika omuzindaalo yaguze eno awamba era bwoti olemereddwa njagala programu eno njiggale ng'olondako mulungi owa programu eno munaffe Abdusalamu Ali Kinobe mbadde ne Omaro Chikaye ngwakusane president wa Muslim Center for Justice munaffe Umar Nyanzi nze twaha mchibi mubere bulungi katonda batukumire tujja kukwatagana programu eno lwa kutaano tubeera nayo nolwekyo saagala obeere ng'ogisubwa so nga ate tukola okuva ku bbalaza paka lwa kutaano programu effe Omukeeze programu endala ennungi zikyagenda mu maaso mubeere bulungi katonda batukumire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Programu Omukeeze ekutuusibwako. Cash Telex, a financial firm using the smart technology to deliver value with an exchange platform that enables you buy and sell your shares. Find them at Noor Emporium, Level 3, Suite NE 41 and 46, Mengo Hill Road, Kampala, or call 075